أقول وبالله التوفيق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا رب العالمين اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين آمين آمين. Tumebaza Allah subhanahu wa ta'ala mwela kusonyo banyiza manyi okunyiganyigamu nti ya Daud wetu manyi twamunyo olwalira kati yo yerese nesaba mu kigumire inshallah Allah bamwe bulungi mukuberawo kwamwe. Tumebaza Allah subhanahu wa ta'ala ndanyine matendo gonna akyatuwadde obulamu n'atusamba badube abakyassa takomye ku ekyo n'atuwa n'obusobozi netusobola okuyimirizaawo essala eno mu kaseera kano ate mu jama. Tumusaba Allah abeerenga akkiriza ya Rabbi. Ebintu ebisinga obungi bw'obifuula nti bbanja lifuuka bbanja mu bulamu bwo, ate ebirala bw'ogamba nti si bbanja teribeera ki? Teribeera bbanja mu bulamu bwo. Bangi tusobola okugamba nti tweggyeko obuvunaanyizibwa bw'oba ojjako teri abukusaako, naye ate bw'ogamba nti kawesseeko obuvunaanyizibwa era bw'obwessaako babukutikka, si bwe kibeera? Allah kyatuwadde obulamu n'obusobozi ne tubeera mu bantu abatayagala kuwangaala nga tugamba nti Allah gwatusinga, wano singa namanya, wano singa nakola bwenti, nga buli tayimu yonna okimanyi nti bw'obanga ossa ssaawa zino ssaawa eziddako oyinza okuba tokola ki? Nga tossa. Kale nyumirwa nnyo era nsanyuka nnyo nga Allah mpadde abaddu ba Allah nga nze kyeneetaddeko nti bbanja nga nkituukiriza okusinga lwengamba nti nessaako ebbanja nesirikola ki? Nesirituukiriza. Bwe mmanya nti ebbanja lyange erya wano ndimaze nga nti Allah gwe mujulizi, Allah kkiriza era Allah nkusaba obeere ng'onsaasira nabo obeere ng'obakola ki? Ng'onsaasira. Naye nze ebbanja ndikoze ki? Ndimaze. Musaba Allah azza wa jalla asobola okusaasira n'ebyengera n'emirembe kuw'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Babitiibwa, tetukoowa kusaba. Olaba situkowa kusabira mbaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ate watyaffe tetukoye kusabira mbaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ate watyaffe embeera zetukola ki? Zetulimu. Ntera okwogera ekigambo kino olumu ne bagamba nti kibeera kya bulabe kankiddemukko masikini olwokuba nti tweyongera okijjukanya. Kiba kya bulabe okuba mu mbeera yonna ng'ekunyize n'olowooza nti embeera ekunyize esinga edduwa. Tewali mbeera egenda kukunyiga kusinga ki? Gwe ginoonya ogiwandiiko ng'enseeke eno embeera ogiraba ne bw'osaba otya tekola ki? Tevaawo. Buli mbeera yonna gy'olaba ne bw'olengera mulengezi nti waliwo ekijja kigenda kukosa nga kinene kitya, gwe olina kukola ki? Kusaba ani? Allahu azza wa jalla. Ate abali mu mbeera nga nnungi tumusaba Allah azza wa jalla abeere nga azibakuumira era abeere nga atutaasa okutunulako mu mbi biri bibiri. Allah okukuumira mu mbeera ennungi n'okumala nakussa mu nnungi n'amala nakutunza mu ki? Mu mbi. Ebyo gye biri Allah bisobola. Nakuwangazako tugambe ng'olina ku ssente ate namala nakuwangazako nga tokola ki? Nga tolina kiro kyoyagala ku byombi kisooke. Kyoyogerako batukimanyi. Allah okuwangazako nga tolina ayinza zikuwa n'okaafuwala, ate okuwangaza ng'olina n'akuwangazako nga tolina oyinza okaafuwala emirundi 10. Kubanga omuntu yazikutteko anoonya ekizitutera ntazikola ki? Ono ayinza okuguma kubonaga nti wayezereka zijja Mungu ajja zireeta kuba takola ki? Naye ono yazikutteko ate ne zigenda ayinza okuba kyobola nti omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti musabire nnyo temukuba kusabira. Sabira nnyo bw'obanga olina amagezi gosobola kukola ogawanga nnyo gw'obadde omanyi nti abadde alina wano ne ziggwawo. Obadduwa ng'osobola gisabira Allah mugaye nti Allah nkusaba omuddo oyo omukole ki? Omunyweze. Nga bw'omusabira omufu Allah nkusaba omunyweze, naye omufu toyafudde omunywezaako ki? Allah nkusabire ng'omusaasira. Okusaasira kuno okusanga nnyo ku muntu abadde ng'alina ne bukya ekyanga takola ki? Bannaye abeera mulala, abeera muzibu, abamu abayalookinga n'okulookinga
ngayingidde banda batyanga ndi akatogo banda batyanga tambuza ebigere banda batyanga nyambadde bweziti nabera ne banda batyanga afuuka ekirwadde zagenze nasikaza wani bananda baki batya kati egambe nti noonyako kyoyagala Allah kukolere oyagala asooka azikuwe amalazi kujjeko oba oyagala asooka azikume amalazi koleki azikuwe tumusaba Allah azza wa jalla mu mbeera zonna abali mu mbeera ennungi Allah zibakuumire ate abongereko embeera ennungi agane batunuza mu bizibu tetujja bikola ki kubisobola n'abali mu mbeera ezifaanana okubeera nti mbi tumusaba Allah azza wa jalla atukyusizeemu atuwe ezisinga okubeera ennungi mu sayidi ye edduwa mugiwudde bulungi ogamba amiina bulungi ng'okitegedde n'abali mu mbeera ezifaanana okuba nti nki timbi tumusaba Allah azza wa jalla atukyusizeemu atuwe ezisinga okubeera ennungi ku sayidi yani Allah ayinza okuba ng'agenda kukuwa kyalaba kisinga okuba ekirungi nga mulimu okutwala ggwe oba omwana wo oba obulamu bwo oba sente zo muntegedde bulungi twabadde jjo ne sseeka wange eyo nga tugenze mukadde wa Nseka Usman n'aleeta practical nga yakugeresa naye nga ntuufu waliwo time lwetuuka nga ekiyinza okubeera ekirungi gy'oli kirina okukosa nagamba nti time eyinza okujja nga wasimba omuti mu lujja watu bekirese ala haddi qawli nga wasimba omuti mu lujja naye omuntu ogwo negenda kufunamu olubege weebuti ne gutunula mu nnyumba yo guli mu lujja lwo gwa gusimba gwa muyembe wadde okulya ne gusooka kutunula mu ki mu nnyumba yo ng'olaba nti bw'ogusala gukuba ki ennyumba bwegwenyengera okukula emiranda egiyise mu nnyumba gigenda kusula ki nga weetagisa ki okugyawo omuti ogwo nga weetagisayo ebintu ebi kimu ku bimeka weetagisayo okujja omusajja atalina kisa ku nnyumba yo na ku muti n'asooka agusala naye gwe gikoze eki gyegudde gwenondeza ati sigukubye batokoze eki oba embuyaga okujja yo neyuyanga bweyagala nekusula gyekola ki kasita embuyaga emala okujja nekusula gye gwagala Allah gyaba yagadde gugwe ngoga nti alhamdulillah mbadde manyi gujja kukuba ki ennyumba yange naye ogwonye naki nambuyaga Allah ayinza okuteeka mu mbeera nga gwowulire yekunyize kyenjagala kino naye nga bambi ate gyawulira nti yekunyize kwe kusasira kwakuwadde okusembayo okuba okuwaggulu kati tumusaba Allah azza wa jalla atuse mu mbeera zalaba nti zennungi ku sayidi ye tuli fena basiraamu amiina ya rabbi so Allah akkirize ya rabbi omanyi wakinyonnyola eddwa zino njagala ogamba amiina ng'otegedde kyenkola ki kyenkugamba kyensaba abasinga obungi simwagala kuyingira nnyo mu details mu ddwa so nga ate eddwa eno yeetagisa okuba nti kyogenda okugamba amiina oba kyosaba okitegedde bulungi n'omuddu agamba amiina ng'akikoze ki so kiseka majidu tegeera bulungi twogamba amiina nze kyensabye okitegedde kisaba Allah akuteeke mu mbeera esinga okubeera ennungi ku sayidi yani ya Allah kino kitegeeza ki eyinza okuba ennungi mu maaso ga Allah nga kuyiyo olaba ngaekola ki wa asa an takrahu shay'a wa huwa khairun lakum oyinza okutamu embeera naye nga ennungi gyokola ki gyoli wa asa an tuhibbu shay'a oyinza okwagala embeera wa huwa sharrun lakum naye nga nki katusaba Allah ye abatukolera enteekateeka ze atulondera ebisinga okubeera enki ennungi ku sayidi ye innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi olwaleero insha allahu taala twongeremu ka step katini ku musomo guli twasoma obwenkanya mu Qur'an ey'ekitiibwa netugenda ku bulyazaamanya mu Qur'an yaki ey'ekitiibwa katugenda kugendako sayidi bbiri ddyo ne kkono tugenda kulaba ebika by'obwenkanya n'ebika by'obulyazaamanya mu Qur'an yaki ebika byaki by'obwenkanya anwa'u al-adil abafu obwenkanya bwa bika bimeka then tulabe n'obulyazaamanya bwaki bwa bika bimeka kubanga basinga obungi babasaako obwenkanya ate ne balowooza nti babalyazaamanyizza naye nga obwe buki ate abalala balyazaamanya ne balowooza nti bakoze ki benkanyankanyizza tuli fena basiraamu anwa'u al-adil paati gye twakomako bwe mbanga sirabidde nga tuli fenna ku lunaku lwe twayogera ku nsonga ekitiibwa obulyazaamanya mu Qur'an yaki ey'ekitiibwa twakoma twogedde point ziri 5 Allah ayogera atya ku bulyazaamanya mu Qur'an yaki ey'ekitiibwa point ey'okutaano yeresembayo twagamba nti singa sikwali kusaasira kwa Allah azza wa jalla eri bitonde bye buli yandibadde ali ku nsi kuno nga lyazaamanyizza wadde kantu we kati Allah yandibadde amugjawo naye
Allah tulekawo lwaki lwakusaasira kwe tulyazamanya emitima gyaffe tulyazamanya buli kimu kyonna kyonna n'atulekawo nga tukyassa tukyalya lwakukola ki lwakusaasira kwe akaali kasigaddeyo oba pointi yasigaddeyo kuba nakisalako olw'obudde Qur'ani olumu ejja netubuulira anna dhuluma yuaddi ila kharabi diyar obulyazamanya njagadde nkone ku kintu kino kuba mumanyi nnyo kwata ku matama mu Kampala wano nga muwulidde nti ebizimbe byakoze ki byagudde njagala okiteeke mu bwongo obumasikini okirowoozengako nti ebimu ku bireetera ebizimbe by'abantu okugwa bulyazamanya okijja luddawa mu Qur'ani yaki ekitiibwa ekimu ku kyetera ebizimbe by'abantu okugwa buki sigambye nti byonna ebyagwa balyazamanya wabula ekimu ku kireetera ebizimbe by'abantu okukola ki obulyazamanya bulina okubeerawo eitha nga buli ku muzimbi oba ku nanyini ki kizimbe omu kuwameka oba kuwaba bayimirirako okuba nti ekizimbe kibeerawo naye kasita obulyazamanya bujja Allah olusasula amaki amayumba bwekyo Qur'ani bweyogera mu sura ki Allah azza wa jalla yatugamba mu Qur'ani ekitiibwa Suratu Naml tugamba nti wataratan ebiseera ebimu yubayinu Allahu subhanahu wa ta'ala lana Allah tunyonyola n'atubuulira anna dhuluma timazima ddala obulyazamanya yuaddi buleetera yuaddi bukola ki ila kharabi diyar okuzikira kw'amayumba negaggwawo olw'obuki Allah asobola okugyawo ekyalo kirambo olw'obuki asobola okusula ennyumba y'abantu ng'ennyumba kalina n'agisula olw'obuki ekisoboka aya egamba etya sikamuze kawandika Suratu Naml aya ya 52 Suratu An-Naml aya ya 5 fatilka buyutuhum agonna amayumba gaabwe khawiyatun gaggwawo ne gasebengerera bima dhalamu olw'obulyazamanya bwabwe kyekyagwawo luli twalaba byalo watilka alqura ahlaknahum lamma dhalamu ebyalo Allah asobola bijja olw'obuki wanayogera ku mayumba fatilka alqurazanti fatilka buyutuhum khawiyatun bima dhalamu Allah asobola okugyawo ekizimbe ky'omuntu bima dhalamu bisababi dhulumihi olw'obuki lw'obulyazamanya kale tugende nga twegendereza nga tunaya kunenya nnyo musisi nsonga Allah aleta bulesi nti kati musisi gwe obakola ki Allah nga ayagala ofuuka omulema ayinza okuleeta ente n'agiwa wahayi naga nti genda omukone nga omuva mu maaso kugulu kwa kkono omuwoningi nti eyo woningi Allah atuteeko kumu n'abiri akola ki agatwala n'obulamu abukola ki Allah n'asindika omubaka nga nte ngeze kutegeeza nti wadde weerijja nyombidde ng'osambagala agali benjole ng'owalula omukono ogira bwoti ng'akuba jambo kati kabakoneko kumu ddamu weewalule bwakulaba olemeddeko n'asindika omubaka omulala accidenti ne bakuggyako nosigaza ki omubaka waani oyo mbaka wa Allah akujjidde akuwoniga nti gundi wegendereze nkola ki na wano Allah azza wa jalla wayagala kujjawo nnyumba ateekawo amakubo gonna ayinza okuleeta musisi ayinza okuleeta embuyaga ayinza okuwa omufere naga nti ndi yinginiya naye gasiki nomwana omukwasa obuyinza gweyinginiya gwoba ozimba naye nga muki n'asooka aleeta emitayimbwa egiringa sausage mu kugonda n'agisimba muki mu mpagi nemala okuteera bulungi Allah nakola ki n'agisuula olw'obuki olw'obulyazamanya kino kitali twagala okukonako olwaleero nti twegendeze nti obulyazamanya mu pointi yaffe ey'omukaaga ku gulo gwasembayo wali ekulaga nti Allah asobola n'okugyawo amayumba ku lw'obuki ku lw'obulyazamanya katuyingire kati insha Allahu taala bismillah twogera ku nsonga eyitibwa anwa'u al-adl ebika by'obwenkanya mama musiramu mulowooza obwenkanya bulina ebika bukyanga obeera wali osomye ku bika by'obwenkanya oba okanya kubanja bweki bwenkanya gyeta feya sekamuza tondeka justice obwenkanya bulina ebika obwenkanya bw'obusiraamu bwe twogerako ebiseera ebisinga obungi abamu babutegeeranga
bolengera ekiwundo bwe kindaba kati nga ntudde bwenti mulooza kindaba kitya singa kibeera waggulu wano kindaba mu nkola kiga musajja yabaaki ono atudde nga yakoze ki nange bwe tutula mu bbanga nga kigamba ntya kyewunzisa amakulu gali eri ku muti ate omutwe guliddawa kati obwenkanya bwe twogerako mu busiraamu obumu bufaanaganamu nga bwolengera ekiwundo naki abasinga obungi bayita obwenkanya bulyazaamaanya ate bayita obulyazaamaanya buki bwenkanya tulife n'abasiraamu basiraamu bangi nga bagamba nti wano waliwo obulyazaamaanya katugeze n'omala ojjayo etteeka erigamba nti omwenzi omuvubuka ntanaba kufumbirwa n'ayenda tumukuba emboko 10 bagamba lwaki mulyazaamaanya munnammwe freedom of ki freedom of ki speak living dembe lyokuwangala nga ayenda kwakoze ki naye ngaomusaka ekibonerezo nga ayenze bwenkanya aba bulyazaamaanya niba kiraba batya kale kwata omukono ogutemeko singa omanyi okutemako ngaoli kaazi oteme ku mubbi nga yakoze ki abalabi balaba batya nti waki oyingira mu ddembe lya munno kubonyabonya ki kyegambe nti obwenkanya bw'obusiraamu bwe bwogerako bulinga ekiwundo nange kiwundo kinyira bulinga ekinyira naki nange nze nengera kyewunzise nakiraba nkoze ki abatamanyi busiraamu balengera obwenkanya bw'obusiraamu nga bulyazaamaanya ate obulyazaamaanya bw'obusiraamu nga buki bwenkanya tugeze ku mubbi omubbi singa ajja nabba ngabbye emmotoka so kiri naye mukubba kwe talina gwasse talina kyakoze ki wabula abbye emmotoka mbayita abagezi yabadde mugezi nakubbako ki emmotoka omubbi bwe mumukwata mumuyirira bipiira ne mumwokya naafa naggwawo mumutemako omukono obwenkanya buli luddawa abaddu bagenda okulaba nga mbutuufu okugamba nti mutemeko omukono tekimumalira ne basooka bamukwata ne bamukuba namusaka ebipiira ne bamwokya nagamba tumutaddeko obwenkanya kubana yabye emmotoka yamuki obwenkanya tulife ne basiraamu bametani mob justice aliwo mu ggwanga abantu gwe bakozesa balina bamativu mu mitima gyabwe nti bateeka bwenkanya muki abadde akoze ki abadde abbye oyo tavaawo akonye emmotoka wa bodaboda takola ki tavaawo bwebuki bwebwenkanya naye nga bwe obusiraamu bulinayo ekibonerezo eki ekirala ku muntu abbye kati abasinga balaba obwenkanya nga bulyazaamaanya n'obulyazaamaanya nga buki nga bwenkanya mu bika by'obwenkanya mu busiraamu al ihsaanu ila kulli man ahsana ilaika okubeera alongoosa eri oyo yenna alongooseza gyokola ki kasula muno nga alongooseza gy'oli okubeera omwenkanya olina okulongoosa eri yakoze ki ekirala wa fi kaffi l adha amman kaffa adhaahu anka balaba nga omuntu akwesa obulabe bwe naawe okweka obuki obwenkanya bwakweka obusungu bwe kweka obuki obubwo bwakweka obulabe bwalina gy'oli naawe bukole ki naye togamba nti akwesa obulabe bwe gwe nogyayo obusungu bwo obusi buki si bwenkanya obwenkanya omuntu atakunyiizizza tomukola ki tomunyiiza omuntu akulongoosezaako nakola ekirungi gy'oli nawe mukoleko ki ebagita adilu al ihsaanu ila kulli man ahsana ilaika buli yenna yenna alongoosa gy'oli olina okulongoosa gyakola ki kino Allah azza wa jalla kyayogerako mu Qur'an ekitiibwa nagamba nti hal jazaa'u l ihsaani illa al ihsaan abaffe buli yenna alongoosa gy'oli longoosa gyakola ki nga tozimu kutunuulira kiri kitya muddugavu mweru kikaaki eddiini ki ekikulu kiri ki bwalongoosa gy'oli longoosa gyakola ki bwakweka obulabe bwe kweka buki obulabe bwe gyakola ki gyali Allah azza wa jalla eri addamu nakyogaga nti famastaqaamu lakum fastaqiimu lahum bwe batebenkera bannammwe ne batebenkera gye muli nammwe mbere batebenkevu gye bakola ki eyo adili obuki obwenkanya butegedde busooka okubeera omwenkanya kwoyo alongoosezza gy'oli naawe nolongoosa gyakola ki akuyisiza obulungi muyise ki akwesa obulabe natakukosa naawe tomukola ki kyabulabe okukosa omuntu atakoze ki kabeerewo atya nimwebeera nga nkimanyi nti omusajja oyo mubbi era asala ensawo ebbanga lyamala natana kusala nsawo simulamu ako gwa buki
nze sigala ninza amale kukola ki okutema omukono gwe amala kukola ki wadde ojja obiwulira nti omusajja oyo mubbi naye nga tolina weemeko nga akoze eki nga bbye togamba nti nakuwulyako nti oli mubbi kankutemeko omuki akwesa obulabe tanaba kubba naye gwe obiwulira nti muki mubbi linda akole ki omuseeko obwenkanya kati obwenkanya obusooka famastaqamu lakum fastaqimu lahum inna allaha yuhibbu almuttaqin eyo aya emisatu tauba aya y'omusanvu famastaqamu lakum babatebenkera gye muli bantu bannammwe nammwe mutebenkere gye bakola ki gye bali lwaki allah ayagala nnyo abantu abamutya nga bakoze eki ne batabeera balyazaamaanya ne bateeka obwenkanya gye bukola ki gye bugwa kino kitegeeza nti n'ebibeera by'amadiini by'amawanga byabika omusiraamu ow'empologoma nga tanaba kulumba wa nnyonyi temukkiriza okuteekawo buki bulyazaamaanya kubanga abennyonyi balongoseza eri ab'empologoma namwe ab'empologoma mulongoseza eri abaki nga tobuuziza kibuuzo newankubadde olaba nga toyagala kika ekyo nekkiriza nti kikozewo obulabe nti tewali nawe okolawo ki kweka obuki kweka obulabe ekyokubiri mu bwenkanya bakita raddul udwan omuntu okujja n'akulumba mu nnyumba yo ng'alina omuggo n'akuba oluggi n'ayingira ki togamba nti nakubeera mwenkanya kamulinda amale kunzita mbeera omuki bw'ajja n'omuggo mu nnyumba yo ng'akulumbye n'akuba oluggi n'alwasa ayingire nawe jangu n'omuggo omukuba afulume bakita raddul udwan okuzayo obuki okudifendinga obuki obulumbaganyi okudifendinga obulumbaganyi si buli azaamaanya naye namba esinga obungi ebitabo ki kyakulabirako oyinza okusinkana omusajja ng'avudde nga nansana wali najja wane namuŋŋoona nasooka atanga okubba abantu bendamuŋoona bonna kibwoko kati abendamuŋoona basituka okugamba nti bakube lwaki bamunnammwe talina musango mwena mwena abantu 10 nemukuŋŋaana ku muntu kyomu nemukola ki naye ki ekimukubya ki ekimukubya kati okuzzayo obulumbaganyi okwedifendinga ng'omuntu akulumbye si buli azaamaanya buki ayasizza eddirisa lyange nayingira ennyumba nange nina omukuba mpaka alikole ki kasita afuluma nga ebyange bikoze ki tulife abasiraamu raddu al udwan okuzzaayo obulumbaganyi adil bubeera buki bwenkanya allah azza wa jalla ayina emyezi gyetugana okulwaniramu mu jihadi mu Qur'ani ekitiibwa so kiri ashahru alharami bishahri alharami walhurumatu qisas naye nagamba atya faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum naye balumbagana mwedifendinge muzeyo obuki kale obwenkanya mu busiramu buli namba 1 okuzzayo obulumbaganyi ko yakoze ki ko yakulumbye obeera buki kitegeeza nti watakulumba tomukola ki tomulumba naye bwakulumba nayingira ennyumba yo ajja kube akutte naawe mulumba omukube paka lwakola ki lwafuluma kubanga yakoze eki yavudde mu makage najja mugagwa kulumbe kati okuzzaayo obulumbaganyi kubeera buki faman i'tada alaykum newankubadde allah baganye okubalira mu gino emyezi naye bwe mufunayo abalumbaganye mu gino emyezi fa'tadu alayhi namwe mulumbagana agende bimithili ma i'tada alaykum bwabalumbye bamukola ki ne munjogera bwe kiri bw'ojja n'ogamba nti olinga epaapaali sikiriza kugamba nti gwe olinga ffene beera buli azaamaanyi kasita onvuma epaapaali nkuvuma ki naye kati obuzibu bwojja nga otagamba ku luli olinga epaapaali nomugamba nti eryajjajjaawo awumuumi ki ekibalwanyisa bulwazaamaanya nakuvumya epaapaali ate gwe ovumya jjajjaawo mutegere kibalwanya kati awo nga mufunya gyonkubira ki lwaki ovuma jjajja wange obuki buli azaamaanya bwakulumbagana mulumbagane nga bwakoze ki fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum kasita gamba nti ekire olegembe empanvu tomugamba tulega katumba kalinga akengoko nedda buli bwe busiraamu bwakuvuma luma muvume luki obwe busiraamu ate gwe bagambye muvume oluma ne bakuterawo ne choice mu maaso nti naye ate bwomuleka notamuvuma lubalwe ate gwe allah ajja kusasulira tulife n'abasiraamu mukategeera bungi kitiro bwenkanya ebikayo buki ekisooka tugambe nti okulongosera akoze eki ekyokubiri okuzzayo buki obulumbaganyi
kati mkitegere nti osanga ono obulumbaganyi nga waliwo alumbye okuzzayo obulumbaganyi sibubeera buli azamaanyi kati olwaleero bw'otunulya nizogeza musinga nzagaza nga Iraka bw'otunulya omusajja nga yavudde mu Amerika n'ajja mu Iraka abakube tebakkiriza ba Iraka kubeerawo nga batudde babakube bakkiriza okukola kyonna ekisoboka okuba Amerika ave ki kubanga babakoze eki kati oba bwenkanya si buki si buli azamaanya n'ekika ekyokusatu mu bwenkanya taadibu dhalim okubonereza omuntu ali azamaanyiza bwenkanya okubonereza akoze ki bubeera buki bwe bakukwata ne bakusiba nga wabbye obwenkanya naye okujja n'okaba musibidde bwereere newankubadde yabbye biki ebyo yabbye tobuuza byakoze eki biki ebyo yabbye ne kwebye kasita ayina byamuweddeko tobibuuza ebyo kasita bakwata nti yabbye okumubonereza mu bubbi bwe bubeera buki bwenkanya oba kibooko zibamukubye bwenkanya obanga shariya ekoze mukono gwe bakoze eki naye temugeza nemutema emikono gy'abannammwe nga temugeze eri bamanyi oyinza okufunirawo omuliro olyaza amaanyi kyobula nti buli musiraamu yenna olira nti omanye obusiraamu bwo bw'osanga omuntu nga bamukuba ali ku levo yakuba nti agenda kufa wadde tagenda kufa tokubanga muntu wagaa nti oyabadde abbye obwo bulyaza amaanyi okuba omuntu n'omutakuba akoze ki oba okubuyira amafuta mumwoke kuba akoze ki akoze omusango nedda abatekesa mu nkola bakoze emisango gye bali mu ddiini y'obuki si buli omu nti atekesa mu nkola etteeka eri okubonereza zizo muki kubanga mu kumubonereza kuno kubeera kuteekawo bwenkanya tuli fena abasiraamu mu kubonereza omuntu eyabbye kuteekawo buki nga singa tumuleka n'ataayaaya bannaabala bajja mukoppa oba bafune obuzibu gyakola ki gyali kati okubonereza omuntu ali azamaanyiza nabo bwenkanya si buki si buli azamaanya ensonga eyo Allah azza wa jalla ajogerako bw'ati singa abantu bakola obwenkanya buno mu kubonereza abantu abazize emisango mu maaso ga Allah nga bikozesa bwenkanya kirimu obulamu obw'emirembe bungi walakum fil qisas hayatu mwikigambo ekyo ani hayatu ya ulul albabi Allah azza wa jalla agamba nti bumusinkana omubbi ne mumukwata owakibooko si buli mubbi nti atemwako waliyo omubbi wa kibooko akira samu tukyogereko mu sharia si buli mubbi nti akola ki kuba tulina okunoonya yabbye eki yakisanzeewa so kiri ensonga kyokubba kwe nabyo gyebiri mumujja wano kungulu nti omubbi bamutemeko omukono nedda abbye eki akisanze luddawa bwe tunoonyereza ddala omuntu ono empangala gyawangaala nsonga ki emukoze ki emubbisizza kati omusajja okutta emiliyoni zo10 ozitadde mu kaveera akeeru oziwumuza ku mmeezayo ku kawuntayo omusajja azza kulamuzaako azijjawo azitutte obuzibu buli kwano ziri mu kaveera keeru ate oziwumuza ku ki oyo bwe tumukwata kibooko toddamu kwemakula naye si muki si mukono kubanga ono ennyini yazitaddewo yamugambye nti zikole ki zitwale olina akawumbi mu dduuka osibyewo ne kufulu yasingi 8 muzimanyi kufulu ezo zabeeranga nnyo nga tusoma zabanga za bbulu ezimu za yero oginyiga mu kizibu oti nga biganye kasebisunza bikula nga onyiganyiga mu bwoti ng'ekola ki ng'eggula eyo woosibye waliwo miliyoni 10 naye kufulu yohaddewo yaki ya 8 paka nti agundi lekera wala gajjavu abantu wali sente bweziti nawe oteekawo kufulu yaki ey'amaanyi kati olaba obusiraamu butambula butulowooza okuba nti buli az'amaanyi ate bwenkanya nnyo nti n'omubbi bamuwawo chance naye abbi atya yebaze okubba alisatuddewo bulumbaganya asse oba takoze ki byonna biki bibuuzo kati tuli wano Allah gaa nti walakum fil qisasi hayatu ya ulul albabi bwe munaamukkiriza omubbi ne musaka kibonerezo ky'obuki ky'obubbi n'omwenzi ne musaka ky'obuki n'omussi ne musaka ky'obuki mugenda kuwangaala obulamu bw'emirembe anamanyi Allah kyategeeza wano ensi teyinza kuddamu kuwangaala ng'engatto ziri mu maaso nga ziri ng'ekibula engatto zaffe ez'omumuzikiti ng'engatto ziri ng'ekibula mutegeeza kyetegeeza ozizinzeko bwoti ozitadde mu maaso go kyokka ozze musala kyekireeta bino butabeerawo bwenkanya ku bantu bakola ki
bali azamanyiza bakola misango gino naye singa waliwo obwenkanya nga waliwo kiwooko n'amanya nti bankwata bankola ki agenda kulekerawo okujja muzikiti okubbawo nga teziri mu maaso Allah kyategeeza nti walakum fil qisasi hayatu ya ulul albab abayina amagezi ng'ate gakola abo bayita ba ulul albab abayina amagezi agalimu omulamu asinza avuma abasiraamu Allah yatunyonnyola walakum fil qisasi hayatu ya ulul albab bumba mukkiriza ali azamanyiza ne musaka ekibonerezo eki nabbi ne muwa ekibonerezo eki nasa ne muwa ki mugenda kuwangana n'emirembe nga teyayikirira munne sibe kiri abagala okutegera aya eno mugende ku byalo ebimu ebimanyikiddwa ti awo wobbira obakola ki obakolerako bakyabbayo wottira obakola ki koti wetuulira bakyabikola nakutunuka emmanyika lyawo batikula miti banga nti awo wo ne bozirekawo ku muti bamukamanyi nammwe kalibu ayisaawo mbawo ne bozirekawo ku muti sente zo tera zikola ki kubanga ekibonerezo kya nduli bobba nga basitula enduli nga bakikutuuzaako baasi ebyo bikoze ki kati awo ne bwoyitawo nolekawo simu eno ku muti okisangawo nga omusana kugyokyeza bagityako omusana gyokya si kigibba lwaki abantu singa batekesa amateeka mu nkola ku bali azaamaanya abantu abasigadde bafuna emiki emirembe Allah kyagamba nti walakum fil qisasi hayatu ya ulul albab abaye bamba mukkiriza ne mutekesa amateeka gano ag'obwenkanya mu nkola abantu bafuna emiki hayatun azima eno nakira hayatun azima mufuna obulamu obulungi singa mujjawo obuyitibwa obuki obuli azaamaanya buli muntu nawangaala nga asobola okulekawo edduuka nagenda n'asaana akumawo manyi kwe kiva abagende bakamutira okujja ne mwewuunya ate abasajja bazibu nnyo olwazina ng'afuluma genda oyingiremu obbemu bakukoleko n'omulala akole ki kati bawangala obulamu nga buli happy sente zo zireka ku mmeeza nogenda nokola ki n'osaala lwaki bajjawo buki obuli azaamaanyi olekawo edduuka awo motoka ogireka nzigule nesulawo ennaku ezi 3 ku kkubo netukulwa dda gikutteko nti kalabe ekisumuzo kiri munda lwaki walakum fil qisasi hayatu ya ulul albabi Allah batuma abayina obwongo obulina omulamwa bayita ba ulul ki ekitegeeza nti bino batolina bwongo bulimu mulamwa toyinza bikola ki bitegeera nti abantu okutekesa obwenkanya mu nkola emirembe wawe gikola ki babasinga obwo gitulowooza nti okutekesa obuli azaamaanya mu nkola awaliwo emiki waliwo emirembe kategesaako the point imeka kubwenkanya 3 njidamu okusembayo insha Allah tugambe nti esooka okulongoosa eri akoze ki alongoosa gyoli eyokubiri okuzzaayo obuki olumaganye si buli azaamaanya temugamba nti omusajja oyo mutemu nnyo ababbi bamuyingira n'abakuba bonna n'abatta baali bakoze eki baali banonye eki kasita bamenya ne bayingira kyonna kyenina nino kikola ki okijjayo okulaba nti bakola ki trespass bayingidde otali bwabwe kati nze nina okulwana okulaba nti bakola ki era sande badisisibwa mu mateeka singa badde gali malungi sandisibiddwa nga omubbi ayingidde ewange ninwala naye mpaka lwafudde basazewo mayiti awo bandi badde bannebazaabwe baki tubale kulwana nababbi naye se bakusiba bagamba nti tusanzewo omulambo muki mulugyaye nga bazimubba naye tebasobodde mubba kati nasooka bakola ki n'abatta kale ayingire mu kkomera nga tunoonyereza kubanga yasaba ki ababbi ninge obwenkanya kati okuzzayo obulumbaganyi si buki si buli azaamaanya n'ekyokusatu okubonereza omuntu ali azaamanyiza banne si buki si buli azaamaanya koti zitule zatula ku byalo omwana wa gundi oyo atuma amatoka g'abanne nti kusaba 8 nga batuula mwana wani nti wagundi tata we jangu ne mama we jangu kiboko mmeka 8 nga bagiye abasajja abanywedde dda ku kyayo n'obuugi obungi kiboko mmeka ekyalo bumuvubuka wangaala ng'ali muki kubanga bagobye obuki oli azaamaanya akokubiri tugambe nti obwe bwenkanya amma dhulum ate obuli azaamaanya bwabika bimeka awo nawo owanvu nesitujja kumalayo inshallah ate obuli azaamaanya bwabika bimeka obuli azaamaanya bwabika ebi bika bimeka 3 obuli azaamaanya bwabika 3
era bw'olaba mu buno toliimu manya nti gwe Allah akusasire, tolina bulyazaamanya naki n'akamu. Wa amma dhulumu yanqasim ila 3 aqsam, obulyazaamanya bwa bika bisatu. Ensi yonna bwetambuliramu bulina kuba mu bika bimeka? Bisatu. Tewaliyo kyakuna. Ne bwe tuba tukomyawo nogaa nti obulyazaamanya bwa bika bimeka? Nti bimeka? Bisatu. Ekisooka adh-dhulumu baina al-insani wa khaliqihi, obulyazaamanya obugwawo wakati w'omuntu n'oyo yamutonda. Nzaba mbutegedde bulungi. Obulyazaamanya wakati wo neyakola ki? Jjukira Allah yakutondera ku ki? Ku ndagaano ng'akutonze obeere ng'osinza ye, si bwe kiri? Kati waliwo obulyazaamanya obugwawo wakati w'omuntu n'oyo yamukola ki? Boosi we yakutumye ludda wa? Era kukola ki? Tugeze muli bavuzi, sikabange bavuzi, abala basomesa. Eri master sente zankuwa musomere zaki? Kusomesa. Naye okola ki? Ogenda mu kirasi n'oggyayo WhatsApp n'osimagira n'otula lesson nekola ki? Nti olina obulyazaamanya wakati wo ne boosi wo, kuba yakulese kola ki? Kati wano mu nsi tulimu ffenna ng'etonda ali ki? Ya Allah waffe azza wa jalla, n'atuwa ebiragiro mu ki? Mu nsi muno. Tibannaye mu nsi nze mukole bye mbakoze ki? Kati obulyazaamanya obusooka obuli mu nsi wano buli wakati waffe ebitonde Allah bye yatonda ne yatukola ki? Ate obusemayo bwo obwo waggulu ennyo ashiriki, kwe kugatta ku Allah. Yagamba ati Allah azza wa jalla, inna shirika la dhulumun azim. Newankubadde abantu balyazaamanya, naye teryasinga kulyazaamanya ku muntu avudde ku ndagaano ya mukama we gye bakoze. Naga nti alastu birabbikum, si nze mulezi wammwe? Qaalu bala, yegwe muki? Kale mbatonze mugende musaale, musiibe, musaddaake, mweyise bulungi, mugondere abaki? Ezo endagaano ziri wakati wo naani? Buli ogaano zituukiriza oba olyazaamanyizza endagaano wakati wo naani? Kiraga nti obulyazaamanya obusooka buli wakati w'omuntu naani? Ekirungi ekiri mbuno obulyazaamanya mukimanyi? Anytime wogambira nti Allah wange gunsinze mbadde nsobezza, ebyo bikoze ki? Biba biteredde. Akusonyiwa kuba kiri wakati wo naki? Wooterereza bikola ki? Bitereera. Era buli omu ali wano ng'olina ezambi lyokola nga li wakati wo ne Allah wo, newankubadde lyenkananga olusozi oyitibwa Jabal Uhud, kkiriza nti bwe weeseetinga n'otereera Allah akola ki? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, ye Allah asonyiwa amazambi ki? Gonna. Oli ku ndiri naye oyina essabo, gamba abaana bo bagende balyokye, ogambe Allah wo nti Allah sagala kusinkana nga naki? Bw'oba omala odyokya n'ofa, akusonyiwa. Lwaki? Weesootinze wakati we naani? Kati obulyazaamanya obusooka obusinga okuba obw'obulabe ate nga bwangu bwe bulyazaamanya wakati w'ebitonde Allah byatonda naki? Naye obusinga okuba obw'ebbeeyi waggulu shiriki, wannifaaku obunaafuusi, obuki? Bulyazaamanya bwaki? Bw'amaanyi nnyo. Wal kufur, bulyazaamanya bwaki? Kubanga ffenna yatutonda nga tugaa nti mugende musinze nti Allah aliki? Ali omu. Era tukkiriza nti buli gwobuuza nti ani akutonda agamba ani? Naye nze tokubuuza kibuuzo Abasiraamu, nkiddemu wano nibagaa nti otulanga wansi ne weebuuza ebibuuzo byo nga biwerako, naye ebimu ku bibuuzo bye baweebuuza gambanga nti naye ndi wano najja ntya? Ani yantonda? Oteekawo ansa. So kiri? Buli yenna akola ekikolwa kyonna kyonna aba nekigendererwa kyakikoze ki? Taliiyo badde mu bantu. Olaba n'enkoko seggwanga teyinza kutakula nsiriŋŋanyi nga tirina kigendererwa. Era bwe gitakula n'egifuna ng'enkoko limeyita enseera. Mu kutakula ensiriŋŋanyi yenna kikola ki? Enkoko. Buli akola ekikolwa kyonna aba neki? Kati ng'olaba mukubi amataffaali n'omubuuza nti okuba gaaki gasimanyi, naye ng'ali mu kiromba okuba maki? Okuba gaaki. Allah tayinza genda kweyo levo kutonda abantu nga tamanyi baki bakola ki? Kati weebuuze nti naye ani yantonda? Ekyo bw'okimaliriza ogambe nti naye yantondera ki? So kiri? Nga obuuza munno nti ontwala wa? Tugende tutambulemu. Seka Majidu agamba nti tutambule ki?
Hasani tambulemu netambule netugenda luddawa atugenda kawo mu kisikawo lwaki ansa yinza okubula era ansa bwe bule mugaa nti wasalamun ala al-mursalin gondi kola ki genda gyokola ki nsigenda ku bantu gisinako byenkola ki ne Allah azza wa jalla buuza nti ani yantonda naye yantondera ki mumala okubuuza yakutondera ki obuuze naye kati nkola ki ani yakutonda ani yatonda yatondera ki katukola ki bakusindise genda wa ani yakusindise nti mukama wange yakusindise wa nti Masaka kati nkote kubo ki nti Jinja saba webale ngotegedde mukama wo yakusindise nene bakubuuza nti kati okutta lyawa nti lyawa nosigala ng'oniigira nti nze mukama wange mumanyi era namugondera ani akutumye nti mukama wange akutumye yawa Masaka kati okutte kulwawa ndi bwayise kituufu mpozi ogenda ku Northern bypass naye ng'obeera mu lyazamaanya okukyusa n'ova eno n'okwata eno nga togenda Masaka kale obalo byebuuza oddamu ne babuuza ekibuuzo kati bwenva wano ngenda wa tuli ku nsonga eri obulyazamaanya wakati wani w'omuddu nani ne Allah we obulyazamaanya obwokubiri webuli adh-dhulumu yaqa'u bayna al-insani wa ghayrihi min an-nas adh-dhulumu obulyazamaanya yaqa'u bayna al-insani wa ghayrihi min an-nas waliwo obulyazamaanya buli wakati w'omuntu ku muntu munne obwo tuwangalia mso Allah tutasi ya Rabb wakati w'omuntu nani kyekike kyokomeka ekyo ekyokubiri bikayo buki byobulyazamaanya webuli wakati w'omuntu nani ne muntu munne amukola ki tumenye bwamukozesa tamusasula oba buki bamuyisa obulungi amuyisa buki oba buki tana kyena amukozera munonya mutta oba buki obulyazamaanya wakati w'omuntu nani ne muntu munne amubba oba buki amuvuma buki kati bagaye nti ekika kyokubiri mu bika by'obulyazamaanya bwe bulyazamaanya obuliwo wakati w'omuntu nani buno buzibu nnyo buzibu lwaki osobola okugendera Allah n'omugamba nti Allah nsonyiwa nabba gundi naye waliwo condition y'okuba nti ne gundi gwabba omukola ki omutuukiridde n'ogamba nti nakubba naye nsaba omukola ki obulyazamaanya wakati w'omuntu n'omutonzi we direct misana kiro wonna wooli bwewabba waganda kusalira Uganda n'ogendako oba Sudaani n'osaala n'ogamba nti Allah nsonyiwa esala zisakola ki bisigalawo sibe kiri naye nga wabbye Uganda n'ogenda e Sudaani n'ogamba nti Allah nsonyiwa obubbi kikwetasa okudda e Uganda wetondegwa kola ki omuntu ze nebyokola ki kati wegendeza obulyazamaanya obugwa wakati w'omuntu nani kubanga bujja kuteekawo emirimu gyaffe okuba nti tegibalibwa antiiro okutuusa nga bamaze okuba nti twesotinze ffe ng'abaki ng'abantu kutta kuvuma kubba byonna okugeya bulyazamaanya naye wakati wa muntu nani ne muntu munne olaba nti Allah mwenkanya nti wakati w'ensolo n'ensolo zine waazo nazo zaagalamu obuki obwenkanya kati obulyazamaanya obwokubiri bwe bugwawo wakati w'omuntu ne muntu munne yasiru ilaihi nosika n'omuntu ng'atulugunya munene nga tewali ki tewali nsonga musa Isaa ng'amuvuma amutegera amaggwa muki mu kkubo sibe kiri amugeya amusongasongamu naye tewali ki oba obulyazamaanya ne bw'okola tawuba eri waliwo okuddamu okwesotinga nani none gwakikola ki kati wegendereze kubanga wali abantu ng'ayinza okusooka mu ntaana oba gwe n'omukola ki kati waba yakusookayo ogenda kukola otya tebijulidde mu high court ya Allah osadde nnyo 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 naye wabba abantu bangi kati sola zino zosala oyiwa n'amaziga Allah soga nti kale nkusonye naye bwe wabba sokumala okwesotinga ki nabo okola otya abamu baafa abalala baasenguka oyinza ku baana b'abanno imaani neekulinnya naye bano bwe wayendako abaana banno gye bali
basigadde bakyakola ki bakyaliyo sina kindi wali n'ekizibiti kitwayogerako n'ekizibiti gyekiri olinayo omwana mu bwenzi olinayo ki ekyapa kyekizibiti kyako kati ogamba allah agenda kusonyiwa naye omwana wa munno oli kati munne w'omwana oyo wetagisa okwesotinga naye lwaki wayenda kuki kibagende nti obulyazamanya wakati w'abantu ne bantu bannaabwe bunene ate buzibu nti ne mwogenda mu maaso ga allah buyinza okukujjuliza okudda ki okudde wani ewa muntu munno mwesotingi. Tumalirize obulyazamanya obwokusatu dhulumun yaqa'u baina al-insani wa nafsihi. Sikabuza kabandise dhulumun obulyazamanya yaqa'u obubeerawo baina al-insani wakati w'omuntu wa nafsihi n'omwoyo gwe. Tubiddemu kati n'ebika ebisatu eby'obulyazamanya wakati w'omuntu ne yamutonda wabeerawo obulyazamanya so kiri wakati w'omuntu ne muntu munne wabeerawo buki wakati w'omuntu n'omwoyo gwe obwo nno buzibu. inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Allah talina muntu gw'alyazamanya naye bba abantu balyazamanya emyoyo gyabwe. Okitegedde waliwo obulyazamanya wakati w'omuntu naki nga wallahi yagufugwa kumutwala mu haramu yekka ittiba'u al-hawa obwagazi bw'omutima gwe bwe bukulembera Allah byakola ki alyazamanya omwoyo ogugwe gwe nyini nga byalina okukola bigasa omwoyo gwe afunemu Allah amusaasire atabikola ki kibaita obulyazamanya wakati w'omuntu n'omuki. Kati mulowooza ani asinga okufunamu singa omuntu yazamanya omwoyo gwe ani afunamu ani afiirwa era muntu yenyini yakola ki yafiirwa. Ate singa omwoyo gulongoosa n'okukaka n'oba nga olwana okulaba nti gulongoosa ani afunamu era muntu yenyini yakola ki. Kati obulyazamanya wakati w'omuntu naki bi an yatrukaha wa hawaha omwoyo gwagala nnyo okuba nti gulya butaala tutagamba olusiga nti alhamdulillahi alladhi amatenda amajivu ga Allah azza wa jalla alladhi oyo khalaqana yatutonda warazaqana natusaka ebyengera bingi walam yatrukuna hamala Allah tiyatuka kuba nti tulya butaala yagenda tusaka enki ensalo ezimu ensalo abamu tebaziraba naye nga nsalo olusilowooza nti Allah yatutta naye nga yatukola ki yatukugira. Nakyogeddeko ne sheeka wange eggulo nga tutambula mu safari mugaa nti ebintu ebimu tulowooza nti Allah yatutta naye nga baabuwe baaba yayagala alabe imaani zaffe wezikola ki. Mwali mutudde wansi ne mukirowoozaako nti fajiri yesinga lako entini ate omuntu wazuukira nga alina amaanyi mangi. Fajiri mugimanyi subuhi yalaka mmeka ebeerawo ddi ng'okoze eki oyenda manyi baki tolina kyewakoze awandibadde olakanga 8 tozisobola kyokka ate ziri meka ono Allah bakutadde abakugidde newankubadde ozuukuse ng'olina amaanyi oli ki kyonna naye nkwagala mumeka kakutanda osaali 3 omuwulire Mwenyezi Mungu ntiiko osala meka era ogenda nti fajiri mbadde nina amaanyi mangi nesala meka 3 aga nti musirimu abadde kyono Mungu ayagala meka akugidde tulowooza nti akutadde ayagala be imaani yo lwaki wobeerera n'amaanyi amangi atosala meka osala 2 olwo Allah akugira akulaba ekyokola ki kyoli. Ekirala kye muntu ayagala kwogerako nti mulowooza nti Allah yatutta tebakyagala kyogerako nnyo abantu naye abakyala abameka abana okusikwali kuta musiramu kwali kukugira Allah yakugira akumanyi nti gwe amanyi goyina ne kabira gyolimu osobola 10 olunaku olu naye mbuwanga zonaga nti osuka bameka aba yakuta byebika byakyala byabiweddeyo kubana mukitegedde. Kati Allah azza wa jalla akugira emyoyo gyaffe obutabeerawo nga girya butaala kubanga emyoyo gyaffe gyagala nnyo kulya obuki
kati omuntu bwali azamanya omwoyo gwe ne guwangala nga gulya butaala gulowooza Allah gutadde olaba oli muguli azamanya gulina kutambulira mu nsalo zaani za Allah azza wa jalla agantu bihaithu taqaw fi alfawahishi ng'omuntu okubanga wangalira mu bwononefu mu kuwemula mu kwenda mu kuvuma ebira bitani fawahish obwenzi fahisha kuwemula fahisha kati omutima guwangala nga bwewemula ennyo tobeera muli azamanya eri bantu tobeera muli azamanya eri Allahu obeera muli azamanya eri ki kubanga bigenda okuddirira era bigenda kukosa muki man amila saliha falinafsihi waman asaa faalaiha so kiri in ahsantum li anfusikum bwe munalongoosa mulongoosa ku miki myoyo gyammwe gigifunamu wa in asaatum falaha bwe munaba mwonoonye era miki kati weewale nnyo 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 nosekwewala okubeera omuli azamanya eri omwoyo gwo nosalawo oguyingire naawe omuliro obeera muli azamanya eri ki gw'omwoyo gwo tegwagala kuyingira muliro naye gwangulina oli muli azamanya nje guli ogufoosa yanguyingira omuki omuliro kategerese bwe buli azamanya bwokomeka tuuseko aya yaako tugende insha allahu taala aya yaako egamba bweti أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بكابينو الله عز وجل نكويسا يوم nnyo okulaga nti waliwo abalina emyoyo nga giri azamanya ki balina obuli azamanya naye nga buli wakati waabwe n'emiki aya eyo kitegedde eri mu Fatir aya 32 Allah azza wa jalla yali anyumye mu Qur'an ekitiibwa naga nti n'oluvannyuma twawa ekitabo abantu ba umma y'obusiraamu abaddu bange yabita baddu bange twabasaka ekitabo ategeeza Qur'an yaki twabawa ekitabo Qur'an ekitiibwa kibayambe musomemu Allah byayagala ne byatakola ki ni Allah azza wa jalla agamba nti bwe yassa ekitabo kino Qur'an eri umma y'obusiraamu mu bano bennyini byeyakkamu faminuhum mulimu abamu dhalimun linafsi nga bali azamanya emyoyo gyabwe wa minhum era mu beyakkamu muqtasid mulimu abali makkati ngenda bikuvunulira wa minhum sabiqun bil khairati era mu beyakkamu Qur'ani mulimu abavuganya bonna ba mu umma yabuki yabusiramu Qur'ani abantu beyakkamu babeka bimeka bisatu waliwo abalazamanya emyoyo gyabwe waliwo abali makkati simakala nnyo mido waliwo bali muki makkati waliwo n'abavuganya oyagalako ki byonna abavuganya abavunzi mu Qur'ani ekitiibwa bajumhur alulama bagamba nti dhalimun linafsihi ayitibwa muli azamanya w'omwoyo gwe yogo sinkana nga ebibi byakola bingi okusinga ebirungi mutegedde ebibi byakola ki bingi okusinga ki bamwita dhalimu naga nti muqtasidu ate gwe bagamba nti ali mu mido wa makkati oyo minzaani eri iko bw'amala okusaala nga wemulayokko bw'amala okusaddaaka ng'ageya omutegedde oyo akolayo ekirungi kimu n'ekibi ki amakulu nti ebibi 5 n'ebirungi ikoze 50 ki 50 bamuyita muqtasid tasawat sayiatu maa hasanati ebirungi bye n'ebibi biri awo ki ali awo yasamba gwa makkati tasobola kuwangala nga akola birungi byokka ate tawangala nga akola bibiki byokka wabula bwakola yakalungi ngakola nakaki mutegedde okubira oyo bamuyita muqtasid naga nti wa minhum sabiqun bil khairat waliyo n'abavuganya ng'ebirungi byabwe bisinga ebiki ebirungi byabwe bisinga ebiki ebibi twagalamu ki wano waliyo abalina obuli azamanya ku miki kati oba olina omutima gwo nga ebibi bisinga ebirungi obeera muli azamanya ku ki ku mutima gwo
ku mwoyo gwo. Abasinga nga balina birungi bisinga ebibi babita sabiqu bil khairat. Balwana kino tuyigamu ekirala, tosobola kubeera 100% perfect maaso gani, wabula osobola okulwana okulaba nti Allahu tokola mazambi mbeerere, n'olwana n'okola ebirungi, oba oliawo ebirungi byokoze nebisinga ebiki, naye nga buli muntu agenda ne zero okujjako abo Allah byasunsula. Nze nammwe buli mwalina zero ze, so kiri buli mwalina ki, gwe tokola nsobi kuddira zero ya muno gifuula nti ye big zero, eyo small zero. Kiriza nti neyo zero neya big neya muno ki, katwagala okumatiza emitima gyaffe nti newankubadde mutima gwange ojemera Allahu naye nakususeeko atya, kuba gambe nti mulimu abalina ebibi nga bisinga ebiki, ebirungi. Mulimu abalina ebirungi n'ebibi nga bikola ki, byenkanankana. Aya mulimu n'abalina ebirungi nga bisinga ebiki. Allah tagambye nti mulimu abalina ebirungi ebyereere, bamukategedde, wabula balina ebirungi naye ebirungi byakoze bisinga ebiki. Kitegeeza nti nze naawe twetagisayo rahma yani, twakolayo dde ebibi katulwa n'okukola ebirungi. Simanyi nze naawe obanga ebirungi byaffe biyinza okuzitwala bisinga ebiki, naye nga togenda nga tolinayo kabi nakaki okujjako abo Allah byeyakola ki. Ani ali mu abo wanika omukono genze Mungu yankonya muda stamp ndi bano Allah baga nti radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah yabasiima nabano bakola ki mwatuli. Twagaddemu kimwe aya obujuzi obulaga nti wali obulyazamanyi obugwa wakati w'omuntu n'omuki n'omwoyo gwe. Waliwo ebigambo Ibn Abbas byayogera radiyallahu anhu ku nsonga eyo, n'agamba nti Allah bagamba nti thumma awrafna alkitaba alladhina istafaina min ibadina. Allah agamba nti ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah ategeeza ekibiina ky'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, agamba nti warithahum Allahu azza wa jalla kulla kitabin anzalahu. Allah yabasikiza ebitabo byonna. Fe tulina Qur'an erimu Taurat ne Injil ne Zabur, so kiri byonna ebitabo tubikiriza era byonna bikuŋŋaanidde mu Qur'an ki emu. N'agamba nti fadhalimu li nafsihi, omulyaza amanya w'omwoyo gwe yaghfiru lahu, Allah jamusonyiwa wa mu umma ne mulyaza amanya waki Allah jamukola ki. Wa muqtasiduhum, atono wo makkati yuhasabu hisaban yasira. Nibigambo si byange akwate obudde bugezi naye bikyeyongera biwanvu nnyo. Agamba nti wa muqtasiduhum, atono ali makkati Allah okumusaasira yuhasabu hisaban yasira, jamubala naye nga amubala amuddiramu. Osabanga nyedduwa eyo kuba Allah simulaza alina okubala naye musabe Allah akubale nga akola ki, nga akuddiramu nga ki, ng'omutonde era asobola okumunyiiza akusaasire buki. Agamba nti ono ayinanga ebibi byenkanankana n'ebiki, yuhasabu hisaban yasira. Bigambo byani bya Ibn Abbas radiyallahu anhuma. N'agamba nti wasabiquhum, atono ayina ebirungi nga bisinga ebibi bye, yadkhulu jannata bighairi hisabi, oyajja kuyingira ejjana nga Allah tamukoze ki, tambaze. Ebwatu bayakotera ku nsonga eyo, kitegeeza nti obulyaza amanya bwa bika bimeka bisatu. So Allah tasobulyaza amanya bonna. Tugamba naye wayi kano ndeko buno buli kalekaleko bonna buki ate bubi, singa oyingira munda muli bonna buki lumundi babiga byombaka sallallahu alayhi wasallam. Naye budde bugezi tujja kutandikirawo ku biga byombaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, naye engeri gyayogeramu ku kitibwa buki obulyaza amanya. Mu bino ebika bye tulabye, okulyaza amanya wakati wo ne Allah, oba okulyaza amanya abantu banno, oba okulyaza amanya omwoyo gwo. Wetusemedde ne aya eyo faminhum dhalimu linafsi. Tugende mu kigambo kyaffe insha Allah taala kiyitibwani wasiya, naye nga nsaba Allah bawe ekisinga okuba ekirungi. Nakubayo nga tutya kubeerako bantu basoma si abantu ba sports olwaleero, naye Allah basaasidde abawo obulungi obuli mu kafako ne Arabu, ate tasobya obukalemu. Si kyangu kusinkana muntu ng'asobola okuwulira nti Allah yagamba n'ateekayo amatu. Tusoma mu byafaayo nti abamu baawulira nga omubaka ng'ajja yagamba katuteekewo engalo, bateeka engalo maki batyaki batya message, bakimanyi nti yajja ayogera
gayogera ge mazima naye okumuwona butawulira ki bwemakiraba mbwenkanya bwabwe balaba nti okubeera omugezi eri Muhammad oyo kuteeka ngalo maki jaalu asabi'ahum fi adhanihim kuteeka ngalo za munwe zaabwe muki matu ne mu alhamdulillahi rabbil alamin. Ekigambo kyange wasiya saba kubuuzaayo obudde tebugende nga awuza batera okutulira afwan bubuuzo ebibuuzo bisatu si bingi segamza bajja kunyambako abaliwo nabaliwo ekisooka kabe bwenkanya raddul udwan okuzayo obulumbaganyi bwenkanya tumusuubira okuba nti Allah jamuwejjana omuntu alwanirira ekikye toyinza kulwanirira kyo nga toyina busobozi bukirwanirira. Era omunafu yina babeera bamubba ate yabadduka ate wamaanyi kati tosobola kulwanirira kikyo nga tolina busobozi bukola ki. Era bwolaba ngaomuntu akulumbaganye nga tolina busobozi bumukola ki ebyokumuddamu bikole ki biveeko olinde paka lunafuna obuki obusobozi. Azze kuvuma naye oli mulwadde olulimi tosobola kukola ki kusituka kati ogamba nti omuddemu otya kiriza akuvume Allah bwalikuwa obulamu nowona olulimi nelusituka olikola ki bwalidde okuvuma olikola ki. Kati okulwanirira ekikyo olina okuba n'obusobozi obukola ki bwalidde okuvuma ng'olulimi ate lwogera awo oli mukola ki wano ekiganya okumuddamu tolina busobozi bukola ki bumuddamu akuvumye n'agenda olulimi lwesibye tolina busobozi bukola ki. Naye bwalikomawo nga luwonye n'akuvuma ng'olina obusobozi nawe olusitula olulo nawe n'okola ki. Anti twagambye kyansi yokusatu Allah gyakuteerawo esooka nakukkiriza nti wakugamba nti olinga ffene nawe mugambe nti olinga ki wajazaa'u sayyi'ati sayyi'atu mithluha sobe kiri bagamba nti olinga muwogo naye mugambe nti olinga ki. Kyokka te bw'omusonyi batamugamba nti olinga muwogo ate gwe Allah yakola ki. Kati gwe obuuza ekibuuzo ng'oyagala kumuddamu kuba yakoze ki otegedde bulungi jazakallahu khaira. Kati bwe tolina busobozi bulumbagana nakyo tukyogereko Abasiraamu temulumbagana bantu bonna temuzzayo obulabi bw'abantu bonna nga temulina busobozi bukola ki mukitegedde. Bw'amala kulumbye ng'olaba akusinga amaanyi kkiriza nti gwowedde n'ebikwasaani tegeeza ne wepampalika okuzzayo obulumbaganyi kweyo gwomanyi nti omukola ki. Omusajja akubye ekikonde kimu naye gwenna oli mulwadde emikono gikola ki tofunya kwata bikwasa emikono giteeke muki mu nsawo zo otambule oba okyanemu katambula Allah akusaasidde tambula buki. Naye wemanyi oli mulwadde oli kumpeke akuba ekikonde kimu ate ogera bwoti ozimbazimba nga sekoko ajja kukuba ekyokubiri ofe muntegeera sira. Tozzaayo obulumbaganyi nga tolina busobozi buzaayo obulumbaganyi asobola okudduzaayo obulumbaganyi nga tolina busobozi yaani ya Allah. Ekyokubiri mukadde wange musiraamu abbi ayonda munsi
okutaasa kwoyo omuyita ngomanyi nti atambula yonoona n'omugamba nti musiraamu gwe wenyini gosooka omutaasa nomugamba nti va kukwonoona so kiri ewonike tokimaze olw'omutaasa kati bwaddamu n'akola ebyo omutwala mubateekesa amateeka muki mu nkola bamuseeko ekibonerezo kino alekiraawo ddala ddala obutaddamu kukola ki naye tekiri nti olina okukwekanga omubbi kubanga muganda wo asigale nga tulugunya abantu abaki abalala gwe okumukwasa balina amateeka abagenda mubonereza obulungi n'abonerera ojja kubawonyeza abaki abalala po tulina baganda bafamu nga batemu basiba baki olaga nti unsuru akhaka tasaani omutaasa nga omukwese ng'ate akyatta abantu abaki so kati ekibeera okumutaasa kwe kumuteeka mu mikono gimukola ki mituufu gimubukanvula n'alekerawo obuki obulyaza amaanyi naye wali olaga nti unsuru akhaka dhaliman au madhuluman mbaka ekyomalayo nagamba nti mukwate ku mukono amakulu mubuulirire so komukole ki omubuuli mugamba musiraamu muva ku buki ku bubbi musiraamu muva ku bwenzi musiraamu muva ku kuwemula olwomukola ki omutaasa oleza manyi buga wakati w'omuntu ne muntu munne omuntu okwesotinga wakati we naye kati singa obuzibu obwo bunaavaawo tuba tubweraliikiridde bulungi nga tunakola kikola kiri obuzibu tubandibaddewo kitegeeza nti bw'omala okumanya nti omusajja ono wagenze mu maka ge n'osaalimba nkosa enkosi ze ekyo n'okola ki n'osaalimbirayo naye imaani nemaani ekola ki n'erinnya wakoze obulyazamanya ku muntu ki kati gweolera otudde osaba Allah akole ki akusonyiwe naye ngo ne gwasaalimbidde akyalina embeera ze ki sala amagezi gonna ge wasala okugenda okusaalimbira mu maka ge gaddemu ogasala okulaba bw'omutegeeza ensonga eyo nasaalimbira ewuwo naye ngo gasala okulaba nti tajja kutusaako buki olw'obusungu bwakola ki okiba kyetaisa mutumira abantu bamukole ki oba kyetaisa kusaba soka osabe nnyo okulaba nti Allah amukakkanya ogenda omugamba ensonga eno ng'agitegeera ng'omuki ng'omuntu si buli nsonga egwawo nti balina gikwatako omusaawe ng'eguddewo ensonga ezimu zetaisa kumala kukola ki nabagamba kolo nti ensonga ezimu zetaisa kumala kukola nga paasi oba oyagala kugolola n'ogiteeka amasaazi neeyokya ate wemala okwokya n'oginda neewola ate n'ogolola so si bw'ogijja mu masanyalaze bw'okola ki bw'ogoloza pima omuliro ogunaamala engoye zo pima ogenda kutuusa otya ensonga yo wakati wo naani ne muntu muno gwakolako ki ziyinza okuba sente wazibba nga tokyaziina oba ng'ozirina oyagala zimukola ki awo ku sente biyiza okwanguwa amangu noga nti akadde kako nekakubbyeko nokasula busozi nodduka naye waliwo kitizite sente waliwo ebikola ebiki ebirala kati awo sala amagezi otegeeza otya muntu munno kiwamukolako wakati wo naki singa kiba kyetagisa okuba nti okimukola ki okimutegeeza wangi ebyo biweddeyo naye si byanukudde bulungi wangi olw'obudde esibu boba okutte obuuza ekibuuzo naye kikirina kukola mu bantu ba gavumenti kubanga ogabi bubeera okutte kitegeeza nti simu emwezi okukwatisa abantu 10
olujegere lwonna lutukola nga tunoonya essimu eyo mpaka kwani yagibba, bano bonna abasigaddeyo tebaba na musango okujjako nga baali bakitegedde nti bagibbe bakikola ki. Naye ebbanga tumala nti tunoonya ani yagibba, era mu kunoonya olujegere tuba tunoonya ani yakola ki, yagibba omuki. Bw'obanga oli mwenkanya bano bonna b'oyiseeko nga yayita ku bo tebaba na muki obwebuki. Naye gwe yanagamba nti anjaga sente ziveeyo nga nnyingi, buli gw'okwata omujjako 5 ate nga essimu yali ya mitwalo 8 omalizo gye miliyoni 3 oba buki bulyazamaanya. Naye singa ekikuusa essimu eno kuba nti oginoonya ng'onoonya mpaka kwani ekikubyako ddala omuki omutuufu, obwo si bulyazamaanya okunoonya omuntu oyo, naye okoze ekikoono gw'olabe nti yamuyitako awole obuki kwajja kujja agigule nga tamanyi. Gwe n'ogamba nti gundi agigulako n'agiguza ani? N'agiguza gundi. Oyagalamu ki mu kunoonyereza? Ky'oyagala bw'okifuna abasigadde sibalina ki? Tebalinako omusango kubanga nabo bakigoddemu tebakola ki? Bakigwamu bugwi. Olina okuba omwenkanya, lema kusala ssente ku ligo okutte. Noonya kwani omutuufu yagikola ki? Eyagibba. Ate yagibba omaze okugifuna si bwe kiri, kati ssente zino zogenda okusala zaaki? Oyagala kujjayo zotaddemu kulaba nti ogifuna, asaba nayo tubakwata. Naye tubakwata babonereza, tubakwata for information, kufuna buki mawulire oba bujulizi, kutegeera wa weekola ki weyave watuufu, tutegeere omutuufu oyo tumugjewo. Bw'ozimbanga ewala ekiswa tononyanga bituli nsawo zifulumira, ononyanga namunswa, ojja kuba omaze ogoba ki. Kati kitunonyesa oli kumujja mu bubbi kumusako bwenkanya. Naye bano banonya lwaki? Bano mikullo tubakwata, naye tubakwata batulugunya, tubakwata bajjako ssente, tubakwata kufuna ani yakola ki? Yabba ssimu. Bw'omufuna nga bikoze ki? Bano nga bikoze ki? Nga biwedde. Awo bulyazamaanya n'obwenkanya bwe buli mu nsonga ezo. Abamu bakozesa obulyazamaanya, abalala bakozesa obuki? Naganze tombuli ani yajika kasanya najigula ku gundi nti kasanya nfunye gwe omugagga, era batera kujjamu balina ku ssente. Singa alina ejjanga mulimu alina ku ssente, oyo yakikola ki? Yakigwamu. Naye nga naye oluusi takola ki? Tamanyi. Tuzeeyo mu mateeka. Aje badde oyo nakyo kyogamba oba kino kyabuuzizza kisekamuza ensonga mpanvu. Ensonga esembeyoka eyo okulaba nti ntuuka munnange nesotingata nani ne munno gwe wasobyako, kuba wasobya ku muntu wabbani muntu. Eno tawuba yo gikoleyo Allah gundi. Nabagamba nti ku nkomerero nkubiriza buli muntu yenna munno nga akujjidde naga nti nsonyiwa nakusobya nawe omukole ki? Omusonyiwe. Kubanga nawe naye abavuga olinza akusonyiwe. Nga otogedde olwaliro nti yagenda genderi Allah nga jjudde birungi byokka. Wabula tuyinza okugenda eri Allah ng'ebirungi ebisinze ki? Kasinga Allah nawe akuboneza ku bino ebyebitini takwokya. Kati kitubanja nti buli muntu yenna kabaka weddemu otubanja buli muntu yenna omuntu bwakujjanaga nti nsonyiwa mukole ki? Kubanga nawe ojja kwetaaga Allah akole ki? Akusonyiwe. Totekawo obukambwe ku muntu azze kugamba nti nkola ki? Nsonyiwa. Kubanga nawe time ejja kutuuka ng'olina by'osobeza kwani? Ku Allahu azza wa jalla. Ekyo wetujja okutandikira insha Allah tabadde mbagamba ekigambo kya kisembeji mwasiya. Seko budde bokyabuli nayo. Budde bugenze asembeyo. Alaikum salaam wa rahmatullah. N'omuggo. Ayingidde. Bw'abeera nga ayingidde kati watu kyamukubira kujja na muggo oba mukuba kumufulumya. Oba mwetaasaako ayingidde. Alhamdulillah, jazakallahu khaira. Aliseyezize ajja kati otomukubira kyaze nakyo wabula mukula ki? Kumufulumya. Naye badde saba tusome ku Busiraamu inshallah mujja bitegeera ebintu ebyo. Bwe tubusoma tufuna emirembe. Ye ddiini tayagala kulumbagana muntu yenna. Ye ddiini tayagala kola ki?
kulumbagana muntu ki mu mbeera zonna zaalimu. Nobeera ng'oli muwali munoyita ku muntu ng'akola zambi okkirizibwa okuyitawo n'ogenda nga olaba bw'onaamugambira oba omulumbaganye n'ogenda mpaka lwonofuna emirembe omugambye otya kyebadde akola ki kyebadde akola. Naye abasinga obungi twagala nnyo okulumbagana abantu ne mazambi naganzi ono sivaawo kamukube eddusu okuba waki eddusu byonna abyogedde Allah amuwulira. Kati oyagala byo kisiba ogenda okuteekawo. Kati ekyo tukigendere bulungi nnyo nti eddiini y'Obusiraamu teyagala kukola ki kulumbagana wabula ekubiriza okuzaayo obuki obulumbaganyi. Munfuna bulungi teyagala nko kulumbagana naka ye tekikkiriza naka naye ekubiriza okukola ki kubanga singa tunatuulanga awo netwetuulako nga bakulumbagana b'otuula bijja kumaliriza ensi yonna ekoze ki eno niseweddewo. Bw'asalimbira maka ga bakulumbaganye gwe toddayo kusalimba idfa billati hiya ahsan gwe kwesinga okuba ekirungi ennyo kona akoze ekibi tuli fenna asikiswasa aga nti waayi wazze maka gange n'okola ki n'osalimba naye kati kangendekewowo ekyo nali nkiwulidde kati kyali kibaddewo nali nkiwuliddeko omuddi aga nti kati nze gozanyendeko ndi kamanda osalimbidde waani olina babiri malabba malayo kale tubirekawo inshallah tetubiteekayo. Naye tubali twogera ku nsonga eyitibwa obeeranga mu bantu abataasa eddiini ya Allah mu busobozi bwonna bw'olina. Obeeranga abantu bakola ki mu busobozi bw'okola ki mu bwavu mu bulwadde mu mbeera zonna zokola ki zolina. Waliwo abaddu ba Allah banyumyako mu Qur'an ey'ekitiibwa nga talina nsonga lwaki abanyumyako just lwa kigambo kimu kibayogera nga kitasanirani olwokuba nti obudde bugezi wasirika kifunzako ekigambo kino. Omuntu agenda mu suratu Yasin mujja kusangamu aya egamba a'udhu billahi minash shaitani rajim wajaa rajulu min aqsa al-madina yas'a qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin. Ekigambo ekyo omusajja kyeyogera kimu wallahi Allah yamuwejjana. Kigambo kyeyogera bantu bange mugoberere ababaka ba Allah temubakuba. Bw'owulira ng'omuntu yenna ng'obaavu makola ki mubuulirire omugambe nti muntu gwe gonderaani. Ekyo si kigambo kyobola nti Allah amanyi okunyumiza mukwano agamba nti waliwo abayingira ejjana olw'ekigambo waliwo n'abagenda okuyingira omuliro lwaki lwa kigambo. Wajaa rajulu omusajja ono alina ebyafaayo bimwogerwako tulekojeganya basika banafa bogera ku musajja bamusomesaako. Omusajja ono yali mu Namalungu nga wakyalo nnyo vireja nga nze bondaba masikini kyanda mukaaka olaba bw'ava ku ekyo najja abeera nga ekyokubiri yali mwavu nnyo yali muki ate n'abeera mulema. Basiraamu omuddu muleke omuddu wa Allah mukwano gwange oyo best friend wange muleke baba atumale okumaliza baba yalina bitu bimeka munnakyalo bana mbimanyi kuta munnakyalo mukiba kitegeeza mwavu mulema naye jana yafuna yaki bwe yawulira nti waliyo abantu Allah baatumye asooka n'owokubiri Allah batumye bagamba abantu banne musinze Allah ne baganya bakkiriza yajja nga atambula okuva mu kyalo mu bwavu bwe mu bulema bwe ajja ategeeze bano abantu nti bannaaye bano tebalina musango mubagoberere babaka baani. Allah yaga nti fa'azzazna bi thalithin yasindika ababaka aba ne bajeemera ne bavuma najjayo okusatu nasindika owokusatu naye ekimuweesa ejjana ki yali mubeera ki ng'olinza kubeera mugagga otaasa obuki yali mwavu yali munnakyalo yali mulema nkategeddako yali mwavu
yali munnakyalo yali mulema naye ekigambo kyali eki ya qaumi bantu bange ittabi'u al-mursalina mugobere ki abaka bani ba Allah abona abaka bali basatu bantu bajemi yina ajja nabagamba ki bwe bagamba ekigambo kino ne bamutta tetutandikirawo namukola ki ne bamutta nayogerako mu hadisi zombaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitwa sahibu yasin yakola abantu be ne bamutta bamutira ki kubagamba ko nti banne mugondera bakabani ba Allah je bijja sibiki bantu bene kibagala mu mmwe je sibagala kimugonderani nkuza yeri mabega mwavu munnakyalo mulema abagamba mugondera bakabani ne bamutta bamutta Allah namuwashi tiyabanyigira gogera kunya mojje mbyo tiyakola ki bwe yafuna ejjana ekyasinga omuluma kile kintu eki singa babadde manyi bana abanzise qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani min al-mukramin singa abantu bange Allah mbageza kukutegeera byompadde mukubagamba nti Allah mumusinze tebandi zemu kukola zambi lyonna yeni badagamba atya munjogereze singa gwe kabakulinde bajja kulaba so kiri naye ye nako yamuluma bantu bana bamusse botamanya nti kibakoze akifunyemu ki oba muntegedde singa bali bamanyi ya laita qaumi ya'lamun Allah wange singa kale babadde bamanyi kibankoledde tiyabanyigira tiyabakolimira wabula yakwati sigala nga ali mujjana naye ng'ennaku emuluma nti abasigaddeyo abamusse tebakola ki oba okitegedde naawe gwe bw'ofuna emirembe kyekijja ku mutima gwo abasigadde bebamanyi oba gubookye ekijja ekikole ki nga baba bwagambye ekijja ekikole ki eyo si mbeera y'abantu bakkiriza tonyumirwa nkubeera mu ssanyu nga bani bali muki ekimbadde njagala musinyo balwisaamu n'obudde tonyumirwa nkubeera muki ku kyonna kye bamukola nti bamusse yandibadde agamba nti kale bagulinde mwebale kukola ki naye kyamuluma kuba nti bamusse naye tebanakutegeera kiri kimu kyafunye singa bakitegedde babeera bawangudde embeera bwetyo bweri mu nsi naye omusajja omutegedde gweyogerako mutegedde ebitendo bye ekyokuyiga mukiyize ebiri awo byokuyiga bingi nnyo byenjize naawe byokole ki swahibu yasin suratu yasin mulimu ekyafayo ky'omusajja atibwa swahibu ki ayegamba etya wajaa rajulu min aqsa al-madina Allah yabinyumya sinza abyogera yajja ng'aveeyo wala mu kyalo aqsa al-madina yas'a teyajja nga alinnye endogoyi yas'a yajja atambuza bigere ebi kye kimutambuza bigere kugamba kuki gwalekozeewo ki myaka gy'olina mulema atambuza bigere ate mwavu naye nga yagala kintu kye ya qaumi bantu bange ittabi'u al-mursalin mugobera bakabani naye namukola ki namutte kyamutisa kyali ki kubagambako bamala okumutta ate nenaku nemukwata nga yagala singa bategedde kyafunye tebanduzeemu kutta baki ng'olwaliro bakasita bakuwa emirembe jjo abasigadde bakaba bakole ki babonebone bakaba bakole ki bakaabe saba Allah berenga atusaasira sijaga nti nange zaja zinkubyakubya tugambe subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin tumsaba Allah azza wa jalla tubalire fenna Allah bitwagala bimanyi nga tubyogedde basi tubyogedde tumsaba Allah ebirungi abituwe nga birungi bitwagala nga bibi Allah bitutaase atere baraka mu bulamu bwaffe baraka mu nsi yaffe baraka mu baana baffe n'emikwano gyaffe n'embakyala baffe Allah azza wa jalla atuwa okuwangala ku kigambo la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah atutaase okubeera abantu abaavu
Allah tuwe obugagga bw'okumutima, Allah tuwe amaaso agalaba byayagala, n'amatu agawulira byayagala, n'amagezi agategeera byayagala, n'emitima egifumiitiriza ku ebyo Allah azza wa jalla byayagala. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.